waliwo ebintu bingi nnyo ebiriwo mu ggwanga. Ekisooka mu byonna, Museveni yatandise okuloga Buganda emuvudde mu mikono. Awulira Buganda emuvudde mu mikono. Era ekiro ky'olwaleero Museveni n'omusawo bayingidde Mmengo mu lubiri ekiro. Waliwo ebintu bye bajjeeyo n'okuyolayo ettaka simanyi oba awaali emmundu ya Ssekabaka Muteesa. N'awantu Ssekabaka Muteesa we yawalampira ekisenge ky'olubiri okugwa eri ku sayidi ya Ndeeba. So mu butongole Museveni awulira Buganda emugendako, ekintu kimutuulidde, bayingidde mu lubiri ekiro ne babaako ebintu bye bajjeeyo okusamira kugenda mu maaso. Ebyo kambikomyawo tujja bigendamu. Kenzo kyemasaga ng'owakagatta akamusimanyi ng'eggongolo wemasaga ng'eggongolo esiba akawero. Mumanyi ekiri emabega wa Kenzo okuwasanya Mutooro. Muwulire Kenzo bwadda ng'ali yekka oba ng'ali mu biseera bye eby'eddembe oba mu bantu Museveni be yamutega bayogera nabo. Kenzo alina obulumi ku mutima. Awulira bondi ye n'abantu yakutuka, ekituufu akimanyi, ate Museveni yeekengera Kenzo okudda mu bantu. Yeekengera Kenzo okudde wa His Excellency Kyagulanyi kuba mu biseera bye eby'eddembe Kenzo awulira obulumi, awulira yalizeeyo ewaka ng'omwana eyali azaaye n'azaawuka. Ayagala okuddayo kubanga obulamu bwe ne bwakirwanyisa akimanyi bulungi nti His Excellency Kyagulanyi nga Kenzo bwe yakyogera ku Serena nti oyo omwami gwe mulaba he is a life changer. Ani ajjukira ku concert ya Kenzo n'agamba oyo omwami life changer yakyusa obulamu bwange. So olw'okuba Kenzo alina ekintu ekyo essaawa yonna ayinza okudduka okudda eno, kwe kusala amagezi gonna. Kenzo agenza okutuuka okuwasanya Mutooro nga gavumenti emuteza abawala abawera okutuusa lwe yagwa mu Nyamukenzo. Lwaki amuwa Nyamukenzo? Ayongera omukwatira waawo obutasala kudda ku sayidi y'abantu oba obutasala kuddayo wa His Excellency kuba alina obulumi munda, alina olutalo ye munda n'obulamu bwe n'omutima gwe. Atula n'ayogera n'omutima gwe n'awira ng'obulumi bungi. Ekyo Museveni yasooka kukinoonya mu Kenzo n'akizuula. So n'asalawo amukontrolinge. Bw'amala olw'okuba Museveni yeekengera Kenzo amutya amasannyalaze ge okudda eno waakiri gazikire okusinga okugazaayo eri gakwate. Kaakati mu bawala be yamutega bw'agwa mu Nyamukenzo ne bamuwa obwa minisita. Kubanga Museveni ayagala, alina ebintu bingi nnyo, alina ddiru nnyingi nnyo z'ayagala okukozesa Kenzo. Kati bw'amwongerako oyo omuwala, Museveni awulira ng'ebintu bye bijja ttambula. Twogera ebintu bino ne mulowooza tusaaga najja ne mbagamba. Museveni yatuula ne Muhoozi ne Bujingo ne basomera Bujingo script yonna bw'erina okutambula nga Bujingo akyali ku Bat Valley. Bujingo n'awulira ng'akikkiriza kuba yali awulira ng'atoloka mu bwavu mu lunaku lumu naye ng'ayina ekizibu ky'omukazi Teddy. N'agamba Teddy tayinza kunzikiriza genda mu bintu bino kubanga Teddy yalokoka. Nze nsobola obbikkiriza olw'ensonga ze muŋŋambye. Gavumenti n'emubalira n'emwawula ne mukazi we.
Gavumenti ye yayawula Bujingo ne Teddy, ate era gavumenti ye yawa Bujingo Makula. Okutuukiriza ebyo Museveni byayagala. Era bw'olaba Bujingo wa Teddy si ye Bujingo wa Yezebeli. Byonna byeyayogeranga luli ku luno byonna yabimenyawo ng'ali ne Yezebeli. Ngamba Makula. So gavumenti ekikolera ddala nekumenya nemenya amaka nekuzimbamu ekintu ekirala osobole okutuukiriza byeyagala. Kati Kenzo oba olowooza mbu wawooye mukazi nkusaasidde dda mu bya personal we have a kid. So ensonga yeeyo Museveni okukozesa asooka kukwetolola n'amanya omuntu ow'omunda n'amanya w'abaakutandikira. Bakola kyonna ekisoboka okulaba nga Kenzo tabasimattukako okudda mu bantu, kubanga bakimanyi bulungi nti bannayuganda basonyiwa. Bw'ojja ng'ozze bakusonyiwa. Olaba bannayuganda basonyiwa Ssaabayimbi w'eggwanga. Eyo nvuddeyo. Omuntu omulala gwenjagala Katikkiro wa Busoga gwe bayita Muvawala. Ow'ekitiibwa Muvawala nkuwadde olunaku lw'olwaleero lwokka, ekiro ky'olwaleero kyokka. Nenkya ku Sande kuba ngenda kuba mu kigambo kya Katonda ku Sande. Oyina okuva kati okutuuka ku Sande ekiro. Bw'oba tonnaba kunnoonyaako ku Mande tugenda kwambalagana bukanzu. Omwami Muvawala, bannange bannayuganda kambabuulire eggwanga lyaffe lyonoonese, naye teryonoonese lwa kintu kirala. Eggwanga lyaffe lyonoonese olw'abantu abakulu betuwa ebitiibwa. Muvawala Katikkiro wa Busoga, bwe mutawa bitiibwa byammwe bitiibwa tetugenda bbawa bitiibwa. Najja wano ku nsonga za mama we London nenyimira mu mazima nembeerako nzekka paka we twakigusa ensi yonna nemanya ekituufu. Muvawala kola kyolina okukola. Kamala okuwaako wano ka info katono. Ow'ekitiibwa Muvawala making sure nti ensonga za Rachel Gladys Nakiyaga ozikola nga bw'olina ozikola, kuba ripooti nja kuba njifuna. Bwe kigaana amaloboozi go, message zo, ebifaananyi byo ngenda biteekayo. Kyonna ekikuddirirako tonkaabirira. Ate senga okola ky'olina okukola nkulayirira, teri kintu kirigenda kufuluma. Naye bw'ogaana okukola ky'olina okukola, ndi musajja mulokole, nsobola okuyimira ku kigambo kyange. Bangi benkoledde endagaano eyo ne ngituukiriza. Bwe tutuuka ku Sande nga tonnaba kuliyakitinga ku nsonga y'omwana omuwala, buli kimu kyonna ngenda kukiteeka ku media. Mukama akuwa omukisa mukadde wange. I respect you. Bw'ote respectinga sigenda kurespectinga.
nkimanyi we bunaazibira message ene ejja kuba ekutuuseeko mukatemeyo mukamuwe Aruna mu birugwe nkunoonya yangu wankufune nga tonnaba kugwa mu bizibu mbamaze sinnaba kumalirizayo eyo wamma yetu bannange twakubya obulango Morini mumumanyi skin care oyo wa Lususu Premium Dental Clinic mumumanyi Makerere Kavule omuzimbi wa transport sama Uganda ayoche ebyuma nafumba ku mikono kalasi obulango buba buwe abo be bakutusako program eno waliwo bingi byabaddewo His Excellency yagenze okukyalira abaana ne bamugana order from above ebyo mwabitegedde tujja kwongera obigenda muwala olwaleero njagala okwebaza abaana ba soldiers mwenanga mukulembeddwa president waffe okugenda okujjukira muganda waffe mwannyinaffe Rita Nabukenya omulwanyi waffe oyo bambi ndowooza alinga wakusatu ku bantu abaatemulwa nga tutandika revolution wakusatu oba wakuna naye tasukka bataano waliwo Kawuma waliwo ndowooza ali mu basatu abana abasooka so mwebali nnyo mwebali eddala okugendayo okumujjukira ne famire y'okugizaamu amaanyi ekirala nti ebyo ebintu byongera okutujjukiza omulimu omunene gwe tuliko n'ebibaddewo nga bagenda mu birabye so tweyongera okulwana ennyo okulaba nga tutwala eggwanga lyaffe tulyefugire nga tulyekulemberere nga bwe twagala libeere kubanga tewali ajja kutuwa ekyo kye twagala okujjako ffe nnyini ffe tulina okwewa ekyo kye tuwulira kye twagala tewakyali Museveni kyasobola kutuwa Museveni byonna ebiri mu busobozi bwabikoze byonna okujjako okutukaabya amaziga ekyo kyasobola okukyongeramu amaanyi okuva lwe yajja eggwanga lidda buzzi mabega so okulijja waawo dditwala mu maaso tewaliiwo ayinza kukitukolera ffe tulina okukyekolera kyenva mbakubiriza twongeremu amaanyi okujjukira abalwanyi baffe abo si kutumalamu maanyi wabula kweyongera tusobole one okuminimizinga n'okureducinga kuba casualties kuba ebbanga lyetukoma mu revolution nga tegguka ba casualties bajja kuba bangi ku side yaffe oba olyawo naye buli lwe twanguwa ne tukikola mangu tuba tusaze ku damage ne kulosi eyali badde etubeera ku side yaffe nga nnene oba nga nnyingi so twongeremu amaanyi tuyimirire tulwane eggwanga lyaffe tulyeterereze kuba liri mu mikono gyaffe Mukama Katonda omulungi w'ekisabawo omukisa abatambudde abatambuze bulungi nammwe abalwanyi mweyongere okulwana mpaka nga tugguse wali awawakanirwa ngenze mu politics w'olwaleero ngenda kwogera ebigambo oba olyawo nga biringa ebifaanagana nga nabyogerako naye ebigambo bino bye ngenda okwogera okusinga ngenda bijja ku ka vidiyo kano yale tiyaweza anaweza yale ekirala nti abasajja bali mu kusatira Uganda bakkiriza nti ebagendako ebavudde emyaganya gy'engalo bajoze bannayuganda ekiseera ekimala ne bannayuganda bagamba nti kimala tulina okukyusa eggwanga lyaffe lidde mu mikono gy'abannayuganda ekimala
tulina okugoba bannakyemalira eggwanga likulemberwa munnansi. Tetufudde ku ggwanga oba munnansi nga waggwanga ki, oba Munyankole, oba Musoga, oba Mukiga, oba Muganda. Ekikulu kasitaaba nga Munnayuganda ddala. Bano abalifuga banoonyamu bunoonya byabwe byanfuna kubanga bakimanyi nti kubanga si lyabwe teribakwatako. Ne bwe lidobonkana bo teribaluma. Wabula bakola ekisoboka okulaba nga balikyayisa bannayuganda mutuuke okulyetamu muliddukemu. Kyova olaba nti ebiseera bino abantu bangi abeekumbulidde omuze gw'okuddukira ku byeyo nga bagezaako bambi okugenda okunoonya obubudamu eyo n'okunoonya ku nsimbi kubanga bakimanyi nti mu ggwanga Uganda temukyali mulimu gusobola kukubeezaawo. Akasente konna bw'okakola ogenda okukabalirira akaggweera mu misolo gy'abakulu bano, naye nga weebuuze nti emisolo gye basoloza bannayuganda gibagasa ddi era gibakolera mulimo ki? Tewali. Kubanga mishoni y'abasajja bano bajja okwegaggawaza, bajja okweddiza buli kalimo, bajja okukyayisa mwe bannayuganda eggwanga lyammwe. Awulira nga likulemeredde ng'obala akasente kubadde okyayinawo ng'olidduka ng'ogenda ku mawanga ng'olutandika okubonaabonera eyo ng'eyabba endeku mu ssabo. Bo tebibakwatako, bamanyi kimu kye baagala kyekyo. Bwe munaatuuka ne muliggwamu bo beeteefuteefu okuleeta banyarwanda bannaabwe balijjuze abo balyoke babakolere bye baagala nga bakimanyi nti mwe bannannyini nsi babeetamiddwa. Ekibba ttaka ekisusse, ettaka eribbibwa ku bannansi liweebwa abo abagwira be baleeta obuleesi. Naye nga weebuuze munnansi ekimugisaako ettaka lye kiba ki? Owulire ng'onyigiriziddwa otunde n'akatono kubadde osigazzaawo, ate era ne bw'oba otunze bo bennyini b'oguza kubanga be basigaza ssente ze batubbamu ate era bazikozesa kunyigiriza ffe ffennyini. Kati kaseera bannayuganda beerwaneko eggwanga lyabwe libadde mu ngalo bajja kwetereereza ebyo byonna ebyasooka. Oyongera okulwana mpaka nga tugguse wali awawakanirwa. Ngenze mu politics w'olwaleero ngenda kwogera ebigambo oba olyawo nga biringa ebifaanagana nga nabyogerako, naye ebigambo bino bye ngenda okwogera okusinga ngenda bijja ku ka vidiyo kano. Yale siyaweza Bwana anaweza yale. Right, Honourable Speaker, I rise to remind the Chair. Right, Honourable Speaker, I rise to remind the Chair about the undertaking you made to this House while we were to close off for Easter holiday. You had undertook that we shall have opportunity to debate on the issue of the parliamentary exhibitions, wherein members read about the profligacy of the commission of this House, whereupon the allegations about the handshake to the commissioners was debated, whereabout the backbench commissioners were given money ranging from 400 million to 500, and you undertook, Right Honourable Speaker, that an opportunity would be availed to us to have this matter thoroughly debated, concluded, and put to rest. Right Honourable Speaker, you speak whatever nonsense you want to speak. Yeah, I have sense, I can assure you. You speak. No, I have sense. There's no doubt about that. Chair, when And who is the person you're speaking to? when a member rises Now, akantu ako katambudde mwenna mwakalabye n'eggulu nakoogeddeko. Wulira, eggwanga lyaffe ligenze lifa ng'abo be twalonda be twalikwasa oba
ne bwe baba si balonde naye nga bali mu institutions ezikuuma oba eziwanirira eggwanga nga balaba. Kubanga Museveni bwe yali atta eggwanga yasooka ku bakulu aba institutions. Kansooke ku palamenti. Palamenti yagenda ebava mu mikono mpola nga Museveni agiwamba balaba. Olwaliro tebakyalina kye bamugamba nti senga ekyo ekigambo Ssekikubo ye yabadde akigambye Sipiika. Kati senga bamutaddemu eddobo bamulengeza. Naye Mukama yeebazibwe bannange nti siri mu palamenti. Kubanga ekyo ekigambo senga Sipiika yabadde akigamba nze nsooka kukimuddiza. Nsooka nga tetunnakola kirala. Nkugambye taata yagenda n'atulimisa n'atutasa wa 2 kitundu okuva mu nnimiro okudda ewaka. Tugenda ate tukima amazzi ate tunaaba ate tugende ku ssomero. Ntuuka ku ssomero leeta ate nti n'omusomesa nkuba. Ne mugamba nze tajja kunkuba leeti kubanga taata atutadde leeti. Nangamba bwe mba sikkiriza kunkuba nfulume ne nfuluma. Abaana ne baseka n'awulira nga aswadde. N'atuma abaana embooko, buli mwana aleeta embooko enkya. Abaana ne baŋŋamba Master Kalete agambye tuleete kibooko enkya akusi. Nange ne ngenda n'eyange. Era lwatuuka n'agamba abaana muleete wano embooko zange ze nabatumye ne bazisimba mu nsonda wali. N'aŋŋamba asiimwe jangu n'enzija n'eyange. Nakwata embooko nga nange nnina eyange. Kati nze yali ankubira kinga nga ate taata ye yanduyisize waka agenda akube taata. Senga nali ndi mu palamenti omwo noŋŋamba ekigambo ekyo mbutooko nonsensi n'alisose ne muddiza nonsensi nga ye yennyini ye nonsensi. Kati awo ne tulyoka tugenda mu maaso. Naye wulira ababaka ba palamenti baatuula Museveni n'abajjako palamenti mpola step by step nga batulaga nti bali naivu. N'abatwala step by step ne beefuula naivu mpaka lwe yabagamba kakati jamu n'akabika omulalo. Naye mundabire Sematimba. Naye Sematimba kansirike. Yamutandika mpulapana nga bino ebibegabega bino bye binnuma bino gira wano mu bibegabega. Nsajja ng'ebega kirira kaawo ekema step by step gye bakkira nga muyinamu omwana kye bayita okuba nayivu. Kati wamawulira palamenti n'esirika ne bagitwala mpola. Kati olwaliro tebakyalina kye basobola kukola nti kati Ssekikubo bamutandise dda. Alina omusango gw'ettaka, alina emisango gy'emmundu, alina emmundu atambula n'emmundu ate nga civilian. Museveni takola naawe nga takugjeeko fayiro nga takulinako musango. Bw'atyo Museveni bw'atwala institutions n'azikwata n'aziteeka mu kakunizo. Mwenna ne musigala ku mmase ya Museveni. Nti kati olwaliro bawulira obulumi palamenti efuuse ekisassalala naye tewakyali kye bayinza mugamba kubanga bagikwata lwe baali balina ogiyamba baatuula. Kati nabo bawulira ddala obuswavu naye tewali kye basobola kukola nti Sipiika asobola okuvumira mu palamenti. Omuganda wagambira kisanga ataakitte ente yasanga katongole. Ne taata ali ennyama y'ente. Wamawulira Museveni bw'atyo bw'akola eggwanga gwe kyewuunyisa okubanga ababaka ba palamenti abaalayira okukuuma ekitiibwa kya palamenti
n'okukuuma eggwanga bakuba ebirayiro bibiri ebintu bibalemerera ne banoonya Wile mutabani wa Katongole buloga simanyi buloga ku internet ne banoonya Kakwenza ne bamugamba tuteereyo ebintu bino tuyambe wano tetulina bwe twogera nti UPDF eyina mundu eyina ebintu byonna eremerwa ne kugamba Wile tuyambe twogerereko kino kubanga babatwala mpola ne babateeka mu kakunizo bonna tekuliko n'omu ayinza kuyimirira kubaako kyayogera kubanga Museveni yawamba parliament n'agikwasa Amongi simanya Amongo kati kyebaagala parliament kyebagikola fenna Museveni n'atwala step by step n'atuteeka mu kakunizo ne tubeera n'eggwanga nga tetulina gavana buli omu ayingira mu ggwanika n'ajjayo nga bw'ayagala wabula emisolo jjo bongero gitujjamu naye tewali yagavaninga ssente za ggwanga naye parliament weeri etudde tebasuba nagamba nti tetugenda kuyisa budget eno nga tetulina gavana wabula bongera ku musolo ne bateekako omusolo ku musolo ne bongerako ne bagamba kati 18 kati simanyi guno gwaki zo ne bazisolooza bulungi ne bateekawo abasolooza naye ne batateeka yaani agavaninga ssente y'omuwi w'omusolo naye ffenna tutudde parliament tesobola mugambako nti owa UPDF akulira atirale ayina ebisumuluzo byatirale ayina tanka nga 30 ekintu kimusukkako n'akunoonya ku internet nagamba Wile nyamba tuwogerere bwoti ne bwoti tufa era n'akomawo n'akwebaza bannange mwebale mwatutaasiza okimanyi nti abasajja banyoose naye maama bamaze ne batusasula ezo ffe bazitusasudde bakitaffe mu Katonda Ekelezia ne kanisa n'obuyisiraamu tewaliiwo ayinza kuyimirira mu Museveni n'amugamba ekintu Museveni asooka kukuggulako musango asooka kukozesa ekintu ekikusula mu musango n'akuggyako fayiro n'agitereka wali n'asirika kati n'atandika okutuma byonna byayagala nkugambye asooka nakukola ekintu bw'amala okukola ekintu awo ne bakukunguza n'agamba wacha namwe n'okimanyira ddala nti oyimiridde ku mmase ye kati buli lwakutuma ekintu olina okukikola nkugambye Museveni abasawo bwe bamugamba ne bamugamba weegendereze nnyo ba artist abo mwe muli agenda okujja ku ntebe n'asooka natta Padde Bitama n'akuba Bebekulu amasasi ne banoonya awo ebintu bamakinga sure nti ne Kamiliyoni afuna ekigenge ekinene ku mubiri gwe eky'okutta Kalamagi nga bagamba obuno era bwe yamaliriza Bebekulu ne Kamiliyoni n'amanya ekyakimaze era bo batambulira ku biragiro bye bw'amugamba nti genda mu Nupono ne kaadi gwe bagimumma ng'akomawo bw'amugamba nti katugenda mu DP kati komawo lyo peesa lye liryawo alitambuza butambuza bwati kuba lirinako ensonga alikola bukozi bwati lyetala ku boodi wonna wulira bwe tutayambiddwa
nti senga parliament eyo yabadde parliament etegeera ng'erimu ba MP abategeera speaker yabadde asooka kwetonda ku kintu ekyo. Malema n'omugamba ekigambo ekyo balinga abatono mu parliament batuula wali mu kasonda ekyemmanga nga bambadde red. Malema ne bw'oyingiza SFC mpozi ng'oyingiza SFC ate nawo wamalawo eddakiika nga 40 nga bakyerigana SFC. Malema era bamaliriza speaker wa South Africa aluguddemu naye waffe olw'okuba bonna baliko ebigenge. Sekikuba akimanyi bulungi alina ekigenge. Museveni yamuwa emmundu atambula n'emmundu oyo ate Sekikuba mwangu. Bateeka Butesi road block ku kkubo ng'ava emiyaga ajje Kampala oba ava Kampala adde emiyaga nga bateeka road block wali ekalandazi nga bayimira nga beefuula abaaza nga bamusanga n'emmundu nga bamusiba emyaka 11 kumusanga n'emmundu talina license. Era ky'ovolaba kubanga oyo Sekikuba mu musajja si wa kusaaga naye yakitegedde nti anyige pesa fu. Kati awo wenkusaba oyimirire osaliyutingire His Excellency Kyagulanyi. Honorable Ssenyonyi ne Honorable Zaake. Abo senga balina ekintu kyonna kye baali balina muganda wange senga tebaliwo. Kuba immediately omutima gukukuba gwe wennyini ne gwennyini. Museveni akola bw'ati bwe twali tukyali baana awaka tunazza nga twazizza omusango. Taata yalinanga omuze yalinanga enkola ey'okutereka amenvu. Negengera n'abayita lumu n'atoolako baaba wammwe n'amugamba jaya amenvu ago nga gali mu kuti oba mu box natandika okutuma entuumu okusinziira ku myaka ono guno mutototo amenvu 7 gwaddako amenvu nga 9 gwaddako amenvu nga 10 ago addako nga we gatyo buli omu mu myaka gyo ne bakuwa omuteeko gwo awo nno ne mulyoka mulya ku menvu. Kati twakolanga bwe tuti gwosigaddewo omukulu taata taliiwo ng'osooka buli omu ng'omuwaayo 2 era ng'obabuulira bannange tulyeyo naye naawe eryako. Kati bwe bamala okulya 2 kati awo gwe ne bw'oli akawagu gwe ne bw'oli obuwagu bubiri kuba mwenna muba mulidde nga mwenna mulina kusirika. Ekyo Museveni kyakola kati tootuuka bw'oti wali asooka nakuwayo awo amenvu 2 buli lw'oyagala oba tokyalina bwe ate kasita kifuuyibwako empewo tata n'akomawo ne musirika ne bukyenkeera mwenna muba mufuuse bakulimino. Kati ye bw'akyezuulira nga muwedde bw'atakyezuulira awo nga muyiseewo. Ye politics Museveni gwazannya bannabyabufuzi bonna nga batuuse waggulu awo. Asooka buli omu n'amunogolerayo 2 bwe muba temumatidde n'abongera mulimu n'abayisa mulimu nabagamba munnange okeri mulimu. Nabagamba olumu twali mu kiyungu baaba n'agenda ajjako emmere n'agikubako endagala bw'ati eyise omukka n'alyako akamunda alyeko ng'omuntu afumbye baaba kyokka gw'oliddeko nange empaako nono namuwayo kamu baba kyokka yewira omuwadde nze tompadde nayo namuwa baba nange empa nga wakati tuli abaana nga 17 rawundi emu bweti gye mimonde 17 rawundi eddeko bweti mimonde 17 plus 17 nono namwongerayo baba agenda okukola bwati nga akwata ku miziŋŋonyi eno afumba nva emmere tugimazeewo kiro Muze yagenda okuva mu prayer group okutuuka ng'enva ziyidde ng'emmere tewali.
kyetuvudde tubeera ne institution zizonna nga tezituyambye obwakabaka busirika nga babunyiga. Olwaleero ndabyeko ekifaananyi Museveni agaana, Museveni abajjako kye mulina okubeera ekituufu n'abakolera yawe ekintuntu ekifaanana ekitiibwa nga kiri ekyammwe ekituufu kye mulina okuba nakyo akibajjeeko si kye mulina ng'obwakabaka tebusobola kukola ku nsonga za bwakabaka obwo. Naye n'abateerawo oguntu ogufaanana ogutiibwa ndabyeko Maama Nnaabagereka babadde mu kusaba ne bamuteerawo omukeeka n'afukamira ku piro okusaba. Afukamidde ku piro nga waliwo kafaani akamuwujja mu kyaki. Kati gwe ekyo bw'okiraba olowooza kyekitiibwa kya Nnaabagereka. Nnaabagereka baali badde tebasobola kusiba baana be mu Buganda ne babasiba omwaka 2-3 nga tannayogera kigambo kyonna. Tolowooza nti tekimuluma. Nnaabagereka kimuluma okubanga abaana abo bali mu makomera naye alina ensonga lwaki takyogerangako. Maama ye yandibanjizza abaana. Ekikulu mu bwenjogera ebintu mubeera mulowooza nsaaga. Maama Nnaabagereka oba mulwadde. Mukama nsabira Maama Nnaabagereka mu linnya lya Yesu okubeera omulamu. Mukama sumulula Maama Nnaabagereka kubanga ate naye bwe mulabye ntidde. Mpulira nga ntiddemu okulimba kibi. Sijja kuyita wano mujja soma amannya ga droni yange kubanga ebadde mu kyaki droni yange yale. Maama bwe mulabye ntiddemu. Maama mumulaba. Olaba kati ebyo Museveni ebyo byatukwatiramu mbu maama okufukamira ku piro nga ne wali akafaani kamuwujja. Ekyo kyekitiibwa ky'obwa Nnaabagereka. Oyo ye Museveni. Oyo ye Museveni akujjako kiri ekituufu ky'olina okubeera n'akufunira yawo oguntuntu nti bw'olaba Ssaabasajja Kabaka nga yeetooloddwa amagye ng'ogamba Kabaka ekitiibwa alabiseeko ekitiibwa kyonna nekimu okakasa. Wabaawo ebintu ebibeera mu nzikiza eyo bye batasobola nga tebasobola kweyogerako nti abange kino kuba Museveni akutwala mpola n'otuuka ekiseera nga tokyasobola kwogera biki byakukola. Kyova olaba obusiraamu tebuyambye basiraamu. Catholic Church teyambye bakatuliki. Obuprotestante tebuyambye bakristaayo. Obulokole tebuyambye balokole. Obwakabaka tebuyambye bantu baabwo. Parliament teyambye eggwanga. Abalamuzi tebayambye basibe. Nti abalamuzi nga bakimanyidde ddala nti abaana tebalina musango. Naye ne wabulawo omulamuzi akiko n'agamba nti abaana mbatadde. Kale babawambe babaze buzza mbatadde. Nti buli kintu Museveni yasalawo ensonga z'obwakabaka, yasalawo ensonga z'abalamuzi, yasalawo paramenti, yasalirawo ekkanisa, yasalirawo obuyisiraamu, yasalirawo ebyobulimi, yasalirawo ebyobulunzi. Kubanga baasiruwala Museveni n'abatwala mpola ne batuuka ekiseera nga Museveni kyekyokuddamu kya buli kintu mpaka omulembe guno lwe guzuukuse.
ne tugamba nti Museveni tatulinako obuyinza era nayo njagala kuzimba muntu waffe ow'omunda ategeere kyali bwe tumala okuwangula ne tuwangula ensi ey'omwoyo ensi ey'omubiri bye tukola tuba tukkaatiriza biri ebyaggwedda mu mwoyo. In fact Museveni ekintu kye yasinga okutubbako n'omwoyo yagubba. Museveni yamakinga sure nti tetukogga kungulu kwokka naye n'omuntu w'omunda yamumma kyalina okuba nakyo nti ne bwe weerowoozaako obwerowooza oyina wookoma nga by'olowooza tebisoboka. Kati olwaleero batandise debate mbuno Solomon yaguze emmotoka sebe nayo nsonga senga twali mu Uganda erina amagezi eyo emmotoka zaali badde zivugwa ffe batabani ba Katongole abakwerege bambwe eyo tamukume ffe twali zivuze ezo. Oyo omwana senga alina emmotoka esingako ku bintu kitaawe byakoledde Uganda eyo emmotoka sijasaana ovuga era gwe Solomon kuba ku simu yange ompereze eyo emmotoka ogule endala eyo jimpi tokkirizibwa kuba nakamotoka bwe katyo. Omanyi kitaawo byakoze mu ggwanga Uganda gwe omanyi kitaawo gye yatujja ogole na kuvuga nnyonyi. Kati olw'okuba ffe baatukozza obwongo batandise n'okukyo omulaba ye avuga motoka eyo emmotoka ffe twandigivuze ffe abatalina mwasirizi mu Uganda era mwana gwe ye emmotoka jimpe nze ate bw'oba oyogera nange toyogera olwo oluzungu nkubuulira toyogera olwo oluzungu nze saabiwulidde era nze live yammwe saagitegedde sibalimba yogera nange mu Luganda olwewaffe emagere emmotoka ogimpeereze ate nga byonna bisasula nze sina gasasula simanyi nze bwe babikola ofune emmotoka ekujaamu. Olw'okuba ba Museveni baatufuula abakwerege baagala okukifuula ensonga olw'okuba bamanyi ffe etudde ku ekyo maama nze ndi mu struggle y'omwana avuga omwana oyo agwana kuvuga nnyonyi oyo omwana agwana kuba n'ennyonyi eyiye naye bwaba tannabagifuna katulinde suubi ajja kuvuga ennyonyi eyiye nga ye muteeka emagere oyo ye nannyini revolution. Baatukozza omuntu waffe ow'omunda ne bwe twerowoozaako. Nali nva wano nga ŋŋenda ewaka okugenda mu vacation 2019 va kweno vacation eno ewedde naawe eyo mugireke mujja gimanya eyo mu maaso gye tulaga mujja gimanya kyovula abasagala muntu agyogerako ojja kutomera kubanga nze nange kennyini sigimanyi. Nali ndi mu vacation bwe nti ndagala okuva mu kirooto nga nvudde mu vacation kati temujyogerako nange sinabagimanya bulungi neŋŋamba eri ya 2019 nava wano nga atemyetemye obusente bwange neŋŋamba naye kansoke nzijeko zino sente zange zino zo nziteeke wano bwe ntuuka eka ne bigaana mangu nga ndaba bigaanye kuba nali saagala kukomawo konze kanteeke wano zino sente ngulemu bodaboda bodaboda yonsooka enjizeho kubaawo awo mba nsobola okubyanza nga siina kintu kye ndowooza kisukka bodaboda. Museveni awo waatwagala nga buli lwolowooza okona ku bodaboda ebirowoozo byonna bikoma kubanga Museveni teyalya muntu waffe ow'okungulu yekka n'ow'omunda yamulya. Ku bugagga Uganda bwerina senga buli end of month omwezi bwe guggwako buli munnayuganda afuna sente ku akawunti ye gavumenti zeemuwadde mu byobugagga by'eggwanga Uganda. Kati gojja gamba mbu tekisoboka wano wendi nga ndi mugwira gavumenti ya wano omwaka enziriza emitwalo 4 omwaka mulimu ennaku 4 ng'eteekako buli lunaku olwo bwe lutuuka gavumenti ku misolo gy'ebenzigyeko enterako emitwalo 10 mu mwaka mulimu ennaku 4 ezo ngenda okumaliza ng'omwaka mulamba gavumenti enziriza emitwalo 4 eya wano nga ndi mugwira bo bwe bamala okubalansinga buli mwezi munansi waabwe afuna sente ku akawunti ye
batunze gas batunze amafuta byonna buli mukatali wali nafuna sente kati we tubyogera olw'okuba ffe baatu ife Uganda baatulagamba ebiso omuntu agamba ne bannanga abaana abantu b'ebweru balimba mama ngezo sente zibameka okuwa buli munnansi lengera embuuzi olumu nali njogera n'omuntu omu mu Amerika eyo n'amaliriza nga ngambye bw'ati mbadde ngenze mu ofiisi y'ab'emisolo nga ngenze bagamba banzigyeko omusolo mutono nga ngenze kubabulira sente zaabwe ze babadde balina okutwala bazindekedde nga ngenze bawa sente zaabwe muna Uganda yeetutte mu gavumenti ya Amerika agiwa omusolo gwayo nga gavumenti yeemaze okugira nemujjako neyerabira sente zeyabadde olina okugira n'agenda n'abagamba no wasigaddeyo miliyoni bweziti nemubuuza gwe mukazi gwe olina amagezi mu muntu we nangamba nti munnange nze nfiirwa ogwo omusolo bwe senga guba tegugize bwe guti mu maaso awo kino biba tebijja kubeerawo nengamba omuntu neyeetwala okuwa omusolo olwa sisitimu ennungi gy'amanyi bw'aguwa agenda gufunamu Uganda abakwata omusolo bayambalanga nga customer najja nakugamba empa yaawo egundi oba edda maama gundi yalinga atukubanga tumuddusa ate nga yakoyo okudduka ndowooza ng'olwakuzeekuzeemu kati ye teyakayananga bwe wakolanga ekintu nga yaasirika oba akutte yawo nnyingo ya kikajjo oba akutte lyenvu asiimwe Isaac banje maama kwako ng'ojja bwoti ogenda okukwata bwoti akwata wano n'alyoka akukalakata kati owayuwala ajja nagamba mpa yaawo ogenda omuweereza oti akwata mukono vwe sooka otuwe gundi omusolo guli luddawa okuwa omusolo mu Uganda ne gufuuka omusango ne kifuuka ekintu ekirala eggwanga lyaffe bwe lityo bwe lifudde bannayuganda tuwa tutya omusolo nga tetulina gavana naye tulina amagezi ne tuwa omusolo omwaka gumu 2 3 gigenda 9 nga tetulina gavana nye bannanga te Museveni atusobodde ne paramenti n'abalamuzi ne balooya abagezi betulina abeepanka mbuno balooya ne wabulawo omuntu asitula omusango okuteekawo n'agamba omuntu n'otawaabira musango nti bwe tuba tetulina gavana okusoloza omusolo kuyimirire mu ggwanga Uganda bwe kibanga ekifo kya gavana kyali tekirina makulu lwaki baakiteekawo Museveni bwatyo bwakoze institutions zonna ezandituyambye kyova olaba obwakabaka bwonna we buli tebuyambye bantu baabwo era nabo buli equivalent to Museveni butunyunyunta bunyunyusi naye we tubeetaagira tebaso nkugambye bukyanga bakwata abaana siwulirabako ku statement ya maama siwulirabako statement ya maama nti oba alina olukiiko lwe yadde tekibangawo eyo nvuddeyo bannayuganda nsaba tulwane nnyo ffenna wamu
Museveni tatutwala mu kakunizo k'okulonda 2026. Tukole kyonna kye tusobola. Museveni tatutwala mu kakunizo k'okulonda 2026. Oluvume lutandise okufuluma mbuno register zaabwe eza NRM baregistarinze abantu milioni 18. Aba NRM bwe baba milioni 18, jukira inayo milioni 11 ez'Abanyarwanda ze babadde batembeeta. Nabagamba Museveni yamaze dda okubba akalulu ng'akozesa endagamuntu zammwe. Era ebintu byonna bye bakoze babiyingiza mu bumashini obwo. Kati etteeka lya 2026 aliteekateeka bw'ati, obwo bumashini bugenda kubeera accurate mu bulondese bulungi. Mu bulondese bulungi mulabe nga bwawedde bulungi era buli munnamawulire na buli muntu ajja ku reportinga. Leero okulonda kubadde electronic, simanyi kubadde biki, byonna bibadde bulungi. Babagireyo print out z'ebyo bye babadde bakola ennaku zino zonna nga bakozesa endagamuntu zammwe. Bagenda kubalansingisa endagamuntu zammwe ze babagirako mu malwaliro, ze babagirako mu masomero, ze babagirako mu kufuna ARVs, ze babagirako mu bamanerenders. Ze bagenda bazibalansinze bulungi ne print out bajja zibateerayo nno bwe muba mwagala. Akalulu Museveni yamaze dda okabba konna era ateekateeka ekintu eki kuteekateeka baloti. Asigaza kuteekateeka baloti pepa kyokka kumanya kujalenjinga nti gundi. Empapula zonna zawedde dda buli omu obululu bwe yafuna. Basigaze ekintu eki kuwandikako mannya. Gwakiwakana baali bakukutteko ne bakutwala mu kooti ya KCC. Osanga empapula nga bazifiirinze awo nga zibulako linnya lyo. N'otuuka ne batuuzaako erinnya ne bakusindika eruzira emyezi 6. Ebintu bye njogerako mbimanyi. Tewaliwo kalungi kali mu kalulu ka 2026. Era gamba mutugende mbabuulira tukyakozesa akalulu ka 2021 okujjako Museveni. Omulembe ogwaffe gwayagala gwaddayo ku point 1 ne gutandika ekintu kyagwo. Ne tukola akaluka 2021 nga mission namba. Tetulina gikomya mu kkubo. Kyova olaba balwana nnyo okutuyingiza mu 2026. Buli lw'oyingira mu 2026 kitegeeza notisi zonna eza mission 2021 ziba ziyiise. Tulwane nnyo okulaba ng'ebyo bye tusuubira okuba nga tusobola obikozesa mu 2026. Kubanga era 2026 tebajja tulangirira nga batatulangirira 2021. Ebyo bye tusuubira bye tusobola okukozesa mu 2026 tubisembeze tubireete eno tubikole kati. Tubikole kati. Akalulu bamaze dda okukabba naye alinda. Edda bwe twali mu mathematics nga batusomesa mu mathematics awo P3 P4 waliwo maths gwe bagira akabox plus 14 is equals to 32. Katinga oyina kugira eno neno ofune eri mu kabokisi. Kati ye Mase Museveni gwalimu baloti yamaze dda okujalenjinga. Wabula nga wano waliwo kabokisi is equals to. Kati alinda kintu eki bani abatudde ku baloti afune ansa ya kabokisi. Kyokka kyekibulawo. Ebirala byonna okubalansinga okola otya byonna gundi polling station zizonna byonna biriwe kubanga akaluka 2021
kamugwako nga tabitegedde ekintu yali takyetegedde n'olwaleero kyabalemu okubalansinga paka nakati naye yetekedde 226 mujja muwulira ekyo kyonna kye tusobola okukola tukikole kyonna kye tusobola okuteekamu tukiteekemu ng'ovudde ku byabali bye yalinga abakola bani ate ntegeddeko Museveni asitudde abasajja be babeesije bazzeemu okusituka babaguse beesije munnange tusaasire mukwano beesije mukwano this is a non-living thing munnange mukwano Beesije wali badde okkiriza n'obummula n'ekitiibwa kyo ekitonotono His Excellency kyalwaniridde ne kikomawo kubanga ate senga si His Excellency n'akatono k'olinamu tusirika lwakuba ye tusirika lwakuba lwa His Excellency buli lwe tukulaba naye ne tusirika naye geza ove mu mugongo gwe mpuube ekiyinjo ojja kumpulira bwe sikwabya omutwe nga siyenzi teekawo 2 mukwano kangende mu kigambo kya Katonda kuba njagala kikole puroguramu eno olwaliro ngenda kwogera ku maanyi agali mu nsi ey'omwoyo era buli muntu nkugamba ebyo byonna Bayibuli egamba byotawulirangako byotalabangako byotalowoozangako byotafumitirizangako nti emitima gyaffe bye gitafumitirizangako Mukama byatukolera ebyo bituukawo nga biva mu nsi ya mwoyo oyinza okwetunulamu n'otunula gye bakuzaala n'otunula ewa mu layini lwonna n'otunula obusobozi bwo n'otunulira omusaala gwo n'olabira ddala kiri kyekugambye nti nagenda okuva wano ng'obwongo bwange bwe bulowooza ennyo n'eŋŋambo wange kanterekeyo kano akasente ngende ewaka ngula akaboodabooda kange ko kasooke kaddewo ng'obwongo bwange bukoma ku boodabooda naye waliwo okwongera twongere okulowooza okukuza omuntu waffe ow'omunda atandike okulengera ebinene ebisingakaawo omuntu w'omunda gy'alengera gy'akoma okulengera buli lwalengera ekintu aba ayita ono omuntu ow'okungulu okugendayo omuntu w'omunda kasita atuuka gy'atuuse ono yaba asigadde okugendayo naye oli aba atuuseyo omuntu ow'omunda kyatafumitirizangako omuntu ow'omunda gyatatuukangako ono omuntu gwe w'okungulu tojja tuukayo jjukira lwe wasooka okulowooza okugenda mu kiyumba jjukira lwe wasooka okulowooza okulinnya ennyonyi omuntu ow'omunda yagirinnya era n'akwagazisa nga ye yamaze dde ogirinnya n'olaba nogamba n'otandika n'obirota n'ogamba naye lwaki sigenda n'olimba taata w'abaana simanyi nga sengaawo waakuyise simanyi ebikiri kumba ogenze kukola passport nga ne gy'olaga tomanyiiyo naye olw'okuba omuntu w'omunda yali amaze okutuukayo n'akulaga nti ogenda kufuna akakadde buli mwezi n'omanya akakadde bukyanga mbeera wano ebuwama sikwatanga ku kakadde ngende nfuna akakadde buli mwezi emyezi 2 bwe bukadde 2 sigenda kugula Kampala road omuntu ow'omunda bw'amala okusalawo taata w'abaana yali takyalina kyayinza kugamba ne weewuuba ku kampani emirundi egi naye nga takimanyi nako nti wavudde n'ewaka naye ng'ogenze n'okola interview eyasooka n'ogigwa n'ogenda simanyi ne bakusomesa simanyi ne bakukola batya emirundi ena naye nga takimanyi nako nti wava ewaka
ng'omuntu w'omunda yakukubira dde ekkubo yakutemera ekkubo bwoti n'omukyanga n'okola bwoti n'oteeka ne paasipooti awaka mu nnyumba n'ogikwekawo nga teyagirabako ne visa nejja n'atakimanya era omusajja agamba bannange omukazi yakola atya ekintu ekyo kibaawo ng'omuntu w'ow'omunda yasooka n'amalirira n'akutemera n'ekkubo lyonna ow'okungulu aba atuukiriza ekyo ow'omunda kye yamala edda mu lutalo luno lwe tulimu olw'okununula Uganda jo ebintu bye tubadde tusomako abantu babiri bwe bamalira ne bagamba tugende tulye ensi eno tugisobola nga bo omutima gwabwe gwamaze dde okutumbiira bawulira kisoboka era bwe bakitambulirako bagenda era abo okimanyi nti bali bonna 10 bafiira mu ddungu ababiri abakola minority report Kalebu ne Yoswa be bayingira ensi ensuubize ku bantu abasimbula Egypt Yoswa ne Kalebu babiri be bayingira Canaan era be bakola minority report kuba omuntu waabwe yali amaze okumalirira ng'asonzeeyo era bali bonna 10 bafiira mu ddungu baafa n'abaafa kubanga omutima gwabwe gwali tegukkiriza mu revolution eno tusooke tukkirize tutumbiire mu myoyo gyaffe nti tusobola oba tetulina byakulwanyisa oba tetulina basirikale oba tetulina ki senga bukya ku makya abantu bonna abajjeko gavumenti nga bebeeyiwa ku makubo basooka kuzimba muntu waabwe ow'omunda bamala kuzimba muntu w'omunda ne bawulira nti ddala kyekyo okuzimba omuntu w'omunda olina okuba nga oli connected mu nsi eyo ey'omwoyo okuwona ebintu ebikuluma ebyo ebirwadde ebyo ebyagundi bw'ogenda mu ddwaliro okukujjanjaba twala ekikolwa ekyokukkiriza omize empeke naye wawonye dda ensi ey'omwoyo enyweza ensi ey'omubiri buli lw'obeera omunafu mu nsi ey'omwoyo nkukakasa tolina ky'oyinza kukola mu nsi ya mubiri wulira kansooke mu Exodus ebintu byonna bye twetaaga mu nsi ey'omwoyo olwedde weebiri Mukama yabituwa wulira Mukama bwe yagamba Musa essula ey'omusanvu Mukama n'agamba Musa nti laba nkufudde Katonda eri Falaawo era Alooni muganda wo alibeera nnabbi wo olyogera kyenkulagira na Alooni muganda wo aligamba Falaawo aleke abaana ba Isirayiri bave mu nsi ye eyo y'ensi ey'omwoyo ekizibu kya Musa kyali ki kutya Falaawo ekizibu kya Musa kwali kutya Falaawo Katonda n'agamba Musa nti totya gendayo kubanga Musa yali amaze okunnyonnyola ne Katonda nti nze nanaagira sisobola kwogera kubanga nja kwetaagisa okwogera ennyo naye simanyi na kwogera kuba nanaagira n'amugamba genda ne Alooni anaabeera nnabbi wo kitegeeza gwe tojja kwogera nnyo nkuteereddewo anaayogera era Bayibuli egamba gwe nkufudde Katonda mu maaso ga Falaawo naye genda ne Alooni abeere nnabbi wo
nti nga Katonda bw'ayogerera mu bannabbi kyonna Musa ky'anaayogera mu matu ga Alooni, Alooni y'aba abinnyonnyola. Ye Musa yayogeranga ekigambo eki nti kati bikere, nga Alooni yalina okubinnyonnyola ennyo. Amugambe Falaawo munnange bw'oba ogaanye, kubanga kakati bw'obanga ogaanye kati ebikere bigenda kujja bijjule wonna. Olw'okuba Musa yali ayogera ebigambo bitono ng'ananaagira tamanyi kwogera, n'amugamba nkuteereddeko nnabbi anaayogera, naye ggwe nkufudde Katonda mu maaso ga Falaawo. Mwekamba bulire, Mukama n'akwata entiisa n'agiteeka ku Musa, nga Musa buli lwayingire wa Falaawo muganda wange wabaawo ekintu. Eyo ensi ey'omwoyo yalwana ne Falaawo mpaka lwe yakkakkana. Bannanga mujjukire bwe twatandikira mu butaliiwo, mujjukire ebiseera bye twali nga tewali kye tumanyi mu nkulembera y'eggwanga, mujjukire bwe byali nga His Excellency Kyagulanyi azze nga bwakyaddondo yokka, aba akyali ku byakyaddondo ne watandika oluvuuvumu ne kuba pulezidenti ajje takoma wano yeyongereyo nga biri mu butaliiwo nga batuyita bayaaye, nga bagamba tekisoboka, nga ffeffeka bagamba naye nedda ono owaffe asobola. N'abaaliwo mu biseera ebyo ne bamugoba, ebibiina ne bimumma kaadi, kati abaalinga bamumma kati ate ye yagoba. Gwe nkugobye ate nga ddala akugobye. Bw'akugoba kati mmwe temulaba nga munjoga wano, enkya ne wamala wafuluma ekiwandiiko n'agamba mutabani wa Katongole yamyuka mu Buganda kiba kiwedde. mwenna mutandika kumpita Mr. Deputy President Buganda Region, mwenna wano kuba abeera abumpadde. Mugaana kye mugamba, mugaana. Omusajja yakoze statement, bulira, Mpuga yakoze statement n'agamba bwati, waliwo ekintu kye batandise ozimba wano sikitegeera, kirabika eringa nzikiriza. Batandise okubaako ekintu kye bakkiririzaamu awo, bakoze ekintu kya bakikkiririzaamu awo. Naye ekintu kino kikambwe nnyo kuba tewali na MP ayinza kukyogerako, abantu bonna batya okukyogerako. Kye mutamanyi oba kye mutasimbako siira, Mukama yatulonda nga tuli bakatonda mu maaso g'abasajja abo, abamu tuli bannabbi mu maaso gaabwe, tuli bakatonda balamba, tuli bannabbi balamba mu maaso ga Falaawo. Nkugambye Mukama bw'akugamba nti oli Katonda mu maaso ga Falaawo, obeera Katonda mu maaso g'abantu bonna abaweereza Falaawo. Nti bw'okola omusota ne bakola emisota ogugwo gumira guli. Najja wano ne mbagamba jjo ku bintu bya Buchaman. Mmwe mumpeereza ebintu bya Gideon yabitandise. Olaba ne vaisi we yavaayo nga mwavu. Bwe batyo bwe babadde bagenda obitandika. Niba neyinze neewunya. Naye abantu mwe kimulaba akakasajja ka Gideon akakanywa taaba. Gideon yatugamba agobye Kyagulanyi kuwa pulezidenti bwa Nuupu ne Ssenyonyi amugobye, ne bakola ekitebe kyabwe Enyanama. Balina Nuupu yaabwe Enyanama, tetuuzangako delegates, tetuuzangako yadde, tebaddangamu kutulaga kigenda mu maaso. Era ne mudda ku Gideon. Bannange ajja n'avuma His Excellency Kyagulanyi, n'avuma Ssenyonyi, n'avuma Nuupu Secretariat. Ekibiina yakikutulamu ekyabwe ne bakitwala Enyanama, ne basiiga ne kala za Nuupu. Lwaki temwesonyiwa Gideon?
Nemwe bwe mulaba Gideon alina amagezi. Mulaba Gideon alina amagezi mazima ddala. Aba bantu nkugambye empuga yagambye batutya. Tebatutira kintu kirala. Omulembe gwaffe Mukama yagenda ogusitulanga alina kyaguwadde. Waliwo juzi twabadde mu lumbe lw'abakamiliyoni. Omukyala yalabye His Excellency Kyagulanyi amasanyalaze ne gamukuba. Mama wuyo bannange omwana w'abandi omulabye maama nnyabo nze nfudde. Bannange mundeke gende mulabe bannange. Amasanyalaze gakubye omukazi oba voltage mmeka. Volts zabadde nga 10 mu ziizo 7. Omukazi yakankanye maama yoyo bane musoke mulindeko ngende. Waliwo ebintu bye tutannaba kutunuulira critically. Ba Museveni bafuba nnyo okukitujjamu. Bafuba nnyo okulaba nga tetufokasinga ku kintu ekyo. Olunaku lwe tulimanya nti tuli bakatonda mu maaso gaabwe. Ate bo bakimanyi. Bo bakimanyi. Nti nebe basiba bali balowooza mbuno byakusaaga n'abaana be basiba ne babatwala mu makomera gye bali babalakidde. Bolabanga ba political prisoners, bolabanga abazibe emisango simanyi batujju gye bali muganda wange si bakusaaga. Ensi ey'omwoyo yeefuga ensi ey'omubiri. Mukama yagamba Musa totya. Oli katonda mulamba. Olero buli muntu atukaba lwakuba ekyo Mukama kye yatuwa bagezaako okukifuula ne bagamba tuli bampisa mbi simanyi tuvuma simanyi tukola ki. Ani asinga bujingo okuvuma? Bujingo nga ye tebamutya. Ani asinga fulufigo okuvuma? Ani asinga badi bulako okuvuma? Yefe twali tuvumyani. Bayina ekirala kye batulabamu kye bagezaako okulinnyirira tuleme kukitegeera. Senga tucha kumakya ne tumanya nti tuli bakatonda mu maaso ga Farao. Ne tumanya nti kufe kuliko ne Aaron bannabbi. Ebirala ebikolebwa eby'omubiri biba birina okukolebwa kuba eby'omwoyo byaggwa dda. Fe abaali abayaaye abatayina political party. Simanyi tetwogera nga tetulina political party. Simanyi tuli bayaaye. Twagala kwonoona ggwanga. Ate olwaleero ffe tulonda lead of opposition oba tumugjayo. N'amaanyi gokka bo bennyini nga bamaze okutubba. Nga bamaze okutusiba bamaze okututta ne bakkiriza ne bagamba naye ye lead of opposition waabwe bamulonde. Nga tetumaze kutestinga nti oba twalemererwa 2016 nti Kyagulanyi yajja 2016 n'alemererwa n'addayo ne yepositioninga n'akomawo 2021 no. Lwe yajja lwennyini lwe yaba hands down ne bakozesa ebyo ebyamagye biki naye nabo bennyini ne babba akalulu ne bagamba wakubiri. Gwolowooza bayagala omuteeka waawo mu kyokubiri. Ne bagamba yasinze n'ababaka mu palamenti. Olowooza bo bakyagala ekyo. Olowooza bakyagala. Tebakyagalangako era tebakyagala. Bonna mu opposition ne mu gavumenti tebakyagalangako. Naye ekintu kyabasukkako. Kati tulina kutunuulira ebyo Mukama byazza tutuusaako mu kaseera akatono. Newankubadde obulumi bungi naye mmwe mumanyi damage gye mubakoze. Mawe yali yeekwese ekiseera nga wa opposition n'atuuka nga takyasobola kuyimirira mu opposition ng'alina kwegatta kulangirira mu butongole. Bambidde abaali batulimbidde ebbanga Basiranda, Bampuuga, Basegona, olwaleero bali sayidi eri bonna. Waliwo entiisa Mukama nkugambye Mukama yatuyiwako entiisa ye tulina entiisa we tubeera.
eyo mu community nga waliyo empaka okusirisa owa NUP omu wate kukubaawo aba NRM ayikitone nnyo abawera 100 awo debate esooka enyume kakati awo bwe mutagenderera okuwangula owa NUP mwina okubanga muyingidde 7 oba 10